iraze busoga nanti singo baserebu ngo bagase wala ne kyabazinga kale kyabazinga simanyi manyi shegera kati nze goli ko ngamba ntuna muntebe yagwanga to ngambe munte ya kyabazinga ninabera president eshtegedde deni bankwate bulungi nga sinafuuka yabe we nabadira mwada wa njabatu wale Iran buli lwali amayirungi nanywerako kisipulasi nga yiyayo akalala bino ebintu nno tebyetaaga kubanga osula okubiddwa olina okuba n'obudde olumu lwoleka ebikubanga olina ensonga z'ogenda okulowoozaako nga za ddala kati gwe wabirowoozanga obaluka kati kamukutte si Busoga wokka si Buganda wokka si Mbalugwala yonna baakugoba tewali yogedde bwotyo bw'oba oyagala kisonyiwo ng'olowooza okomawo mu nkola eyo ate togenda kudda kubanga abantu banyiivu ddala naawe abyogedde ne waliwo n'abatayogedde naye ng'abantu babayinako obusungu. Njagala ombulireyo omuyimbi aweza hiti 20 nga si Chameleone nga si Bobby Wine nga si Shiba nga si Good Life nga si Eddie Kenzo. Ndayira amazima ga Katonda newo basitula bonna nga bwe baliwo nga tekuli kingisa n'ogaatu batwaleko ekabaale oyinza obutafuna bantu 3,000. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining effumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakolmodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. The CEO Beauty by Cassandra tulina habo wa buli kika supplements ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa oyagala kusigala mu kala yo oyagala ku brighteningamu oyagala kwekuba mpiso emimwa gyo gyasirira tulina pink lips amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo oyagala kugejja oba kukogga tulina bedroom product nako gels sabuni ya yerusa osobola tukubirako 0708763211 nga tusangibwa Mperere Ugayaza Road. Nze lujja banyabo ne basebo abatugoberera okwetolola ensi yonna mugamba mutya mwe bali kubanga mugoberera ensonga mbera ne senior Kabaya nga tutundya ensonga za industry nga tutundya ensonga za bana ba ghetto n'obulamu okutwaliza wamu bwe tutambuliramu nze olusi westatuuka olwaliro mwana wa boda aba yalabye dda Kabaya aba amanyi kyayitamu olusi omutembeeyi oba omanyi kyayitamu so abantu abo abawansi betuyita abaggeto ye Kabaya bwe bulamu bwe bawangalyamu n'abantu abo so ogamba otya Kabaya? Ndikiriya obulamu bulungi ndi fiti abaana ba ghetto Easter bagifunye febyo twabivaako kwegamba tubeerawo ku lwa Katonda ne tugamba oba ewa maama gundi banafumba atafumba ey'okutunda olumu naye n'atafumba n'agenda mu kyalo ki ogenda okwekanga ng'era beeyiya teba nti eri awo nti banaafuna essanyu ng'abantu abalala tekisoboka tebagyesunga ffe eno ffe ennaku enkulu zituuka tomanyi era tetuzeewaaniramu ate kakati ogenda okulaba nga neyali badde Krisimansi bayisaawo be bakutte nga babakubye ejjeeke balaba ate omwali nyumiriddwamu ne bagaaka babaleka ati lwe babayisaamu operation kati olwo nga mutandise okukola effujjo mubba ebintu by'abantu kati lujja kagambe ngenda kukulagayo ekintu bannayuganda kye batatunuulidde batunuulidde nnyo ffe ab'omu ghetto nti tuli babbi era tulina empisa embi lujja eggwanga we lyatuuka buli muntu yakyankalana
kubanga kati lujja ngenda kuwa ekyokulabirako ate olyose noyogera ekintu ekyo kizze kitutabula ffe babbi kati be mumanyi abasinga okuba ne ssente nnyingi wano mu Uganda bw'abanga ayina bondi ssente z'ayina ezisinga kati nze ndi mu kugamba lujja maziga g'abantu lujja wali okitegeddeko ntera nnyo okuwa abantu advice ne muga buladi ozze Kampala ozze ggula emmotoka ya miliyoni 4 oyinako miliyoni 25 oyagala bakubanja miliyoni 15 naye nkulayirira amazima ga Katonda emmotoka eyo ng'ogiguze ku bondi ya bannayuganda abantu baffe bennyini bayina teeke bakuwa gundi ya mwaka ne bagala lujja ojja kusasula omwaka mulamba ne lujja ovuga emmotoka emyezi 3 essimu ne zitandika okukubirwa n'essimu ezikubirwa nga ziva mu bakooti bulooka batandise okugamba emmotoka enoonyezebwa kati kankugambe lujja bannayuganda bangi bafiiriddwa ssente zaabwe ne batunda ebibanja byabwe ng'omusajja oyo yamuguza emmotoka yakagiguza abantu nga 6 emmotoka emu naye ng'ate wano mu kusasulako 25 omusajja ono agenda asasulako mbu akendeeze mu bbanja n'asasulayo miliyoni 5 miliyoni 10 ne zisigalayo naye lujja nkulayirira omwaka teguggwako bakolagana ne poliisi ne bakolagana n'abalamuzi siriyasire abatrafiki ne bakwata emmotoka ne bagissa ku poliisi ne batuma ono kaadi nga bakimanyi bulungi emmotoka si teri mmannyage bigenda okuggwa ng'omugagga yayina gidisala eri okitegedde akuba bukubi ssimu bali ne balagira emmotoka mugireete wano lujja ndabye abantu abafiiriddwa ssente n'amala okutwala emmotoka eyo ng'omugagga agitutte ku kooti bw'agezaako okufuŋŋana ennyo n'addayo gye yagigula ne bamuddiza miliyoni 5 ssente zonna abo bo tobala gye bali bananjulira siriyasire emmotoka ne bagikutwalako ng'emmotoka eyo mu bulamu bwabwe bw'ojja gwe ogigulenga nnamu yonna n'oganjigula nnamba bateekawo nnyo ekiboozi ekikulemesa okugula emmotoka eyo oba nga tobanjibwa naye nga bo balina kye babala nti amusajja tolina bizinensi ndala za kukola emmotoka tugenda kukuwa omwaka sasulako miliyoni 25 osobola okukozesa ssente okole bizinensi ojja kusasula mpola kati abantu bonna olw'obusiru obubajjudde oluwulira ekintu ekyo agamba omusajja ampadde omwaka naye nga nze ntuuse ekiseera okusinziira ku byendabye nga mmwe mutuwaayiriza obubbi ng'essiga eddamuzi likolagana n'abagagga ne baabya bannayuganda ebyabwe ne bibagendako kati ekyo mukijjeewo so obubbi tebuli mu ghetto yokka te bano batusinga obubbi beetuzizza n'abantu oli ne yeetuga kati lujja wawaayo miliyoni 25 emmotoka bagikutte emmotoka omusajja ajja kugana emmotoka yange wagyonoona yiiyo okitegedde obanga eyapangisa nga bw'ogamba nti serefuwaati drive ya mwaka ya myezi 3 ssente zo zonna teri zikuddizibwa emmotoka ne bagitwala kakati nga mmwe mutugamba ffe tusinga obubbi ng'abalamuzi babbi n'abapoliisi bennyini bakolagana n'abagagga ne batwala ekyomwavu kubanga gwe bwe bagikwata omusajja takaayanoono wa trafiki ye bamuwa 3 ge naye ate nga tebannakwata emmotoka eyo lujja waliwo boosisinkana bakooti bulooke ne baga emmotoka eddayo nno wali emmotoka eno enoonyezebwa gwe n'obawo akakadde osigale ng'onoonye nze mbadde mpa bannayuganda amagezi muleme kutunuulira nnyo ffe naye ate gwe bw'oba oyagala emmotoka nkulabula nga ya bbanja nze tombuuzanga genda mbayindi abange mbajjeeko omulimu naye nga nze kyemmanyi ku nsonga eyo nga tugivaako nyinayo musajja we bamuyita Sula Motors asangibwa awo Kibuye ku Salama Road awo Sula Motors ye waddala ku kyemmotoka ajampe ye ebbanja ajja gikuwa Kabaya myaka ena ng'abayindi ayinza ogikuwa asobola ogikuwa Sula ate ye Sula kyayina lujja gwe osobola okulanga obulanga ebiseera ebisinga nti oba ku mulimu si mulimu ne kakati kale tuli wano bw'obanga oli eyo nga wagulako emmotoka ewa Sula
byaggwa bityange bangi ba miliyoni 15 baji yagifuna nafuna ne kadi kigenda okuyamba sula ekigenda okuyamba lujja yalanga motoka zo sula motos wa kabi naddala eyo gyoyogeddeyo saidi eyo wali aberimbi kajebali naye mu mulimu guno ogw'okutunda emmotoka manyi sula motozi manyi success motors tomanya naye nze bensinza okulaba nga bamanya wano nga musajja wa kitiibwa nnyo avunzizza abantu abasigadde sibamanyi oba tobamanyi bano ababiri nange ninayo wange Seeka Luswa kuwa emmotoka wano neetambula emyaka gyonna ng'ate ya bbeeyi Luswa kyali wange nange ye mwesiga musajja musiraamu wa mazima naye abalala amazima gabagwa batusinga kale Kabaya olunaku olwaleero njaga tutunule mu nsonga ya Alien tujja saa tugendeko wa Bebe Cool tutunuleko ku Palaso wali ennyimba abiri nga hit sajja wa mannyo n'atameggwa nakyo tunatusobodde okwongera kaawo mpola mpola tuyite olunaku kaakati Alien Skin mu njogera ennaku zino bakiyita kujjonkera oba statements yakoze eri bannaffe abasoga tezaabasanyusizza okugamba nti nno ye w'amaanyi okusinga busoga yonna nekyabazinga obaani sagana kubiddamu bonna abasinga amaanyi kati gye twatandikira y'ensonga enkulu bwe twali tutandika nagamba omulenzi oyo nti togenda kukuba bannayuganda bonna kubanga yajja nga yatunuulidde kuba okusinga okutunuulira ekyamuleeta kukuba tyaba akubye ne bagaa tujja kuba obugatto naye nze navangayo ne mbagamba doogo ekintu kino kiralamu ojja kutuuka okkirize nti ebintu kati obusungu bw'ayina omulenzi oyo n'enzija gye yajjamu bye yali alowooza alaba tatuuse si bye yali abala ebyo si bye yali abala n'endongo abadde yagikuba dda ng'egaanye okuyitawo laba mukama bw'akuwa omukisa musajja naye n'ojja n'embeera eyo akati byayogera byonna tabyogera nga kkakkanyi wabula abyogeza busungu ng'alaba ekintu kiyise waliwo ne gwe nalaba eyakaaba n'asabira Fulandani yaffe ng'akola ki agamwayonoona kaaliya yaffe kituufu naye ate si ffe twagyonoona mmwe mwagyonoona kati togamba nti busoga yokka ku mulenzi oyo omulenzi nkulayirira abadde takyasobola kgenda Mityana omulenzi oyo abadde takyasobola kgenda Fort tasobola kgenda Mbaale takyayina waasobola kgenda kati ali mu katto naye mbadde nsuubira tewali yogedde bwotyo bw'oba oyagala kisonyiwo ng'olowooza okomawo mu nkola eyo ate togenda kudda kubanga abantu banyiivu ddala naawe abyogedde ne waliwo n'abatayogedde naye ng'abantu babayinako obusungu olw'ekyo kye twali tusuubira mwenna okuba nti mumanya nti bannayuganda twalina ekizibu nga tulina okuba nti amaanyi ge tulina feesi zaffe zimanyiddwa amaloboozi ge tulina okugakozesa okuvaayo okwogera ebikyamu ebyali bikolebwa eri bannayuganda nga batuusibwako ku makya n'olweggulo bano nga bagamba nedda oba wayogera oba tewayogera ffenna biri mu ttunyiga kyekimu kati lowooza nti ne kye twali tukaayanira abangi tetwakifuna olwaleero omwana oyo ng'avaayo ayogera bw'atyo kati kiki kyonoonya ku bantu kiki kati onoonya kufiira ku bantu abasoga babakutte kakota ate kakota basoga bawiina balonkinga ekintu ne babuusa abalala ekintu ekyo twafubanga nnyo okulaga bannayuganda nti abavubuka bano twali baagadde naye kati tetugenda baagala mubaboole nze omuku yasooka okugamba ebweru eyo mu bugobe bubeere wano tutobere wano okugenda mbu bubayimbireeyo simanya Dubai simanya wa kubeera bannayuganda nga be bajja ne babalaba kati ne tusooka tugamba mu bubireeyo bukomewo wano kati ne bukomawo wano
kati gwe musuuzi okyamulaba ng'alinnya ennyonyi ogenda okuyimba atayagala bwagazi Kenzo tayagala bwagazi kulinnya takyayina booking yonna bonna era nga bw'obalaba kati tulina omuyimbi omukatinze gamba era bapromota abagezi kati tobonaabona luli bubadde buseera kati gatta kanywa gwe bonna bugatta okolemu ogwo omu kubanga ate bw'oba tobagasse kati twala King Sawa omu ate y'omuseere bano bw'obatwala ne King Sawa bbeeyi kati abantu basasule 2 ng'omututte 40 bano obagatte bonna nga bw'obamanyi ba big size simanya musuuza ne wabuyu bonna gw'otwale bakola nga beegasse wamu kakadde kati wano oba osobola okukola naye era nga onuyo lisiki onuyo lisiki akabaye ekintu okiyitiriza si kukiyitiriza ndayira amazima ga Katonda ne obasitula bonna nga bwe baliwo nga tekuli King Sawa n'ogaatu batwaleko ekabaale oyinza obutafuna bantu 3,000 kakati kale mwabataavumye nga temwatunuulira bannayuganda baabawagira ebbanga eryo ne mugaggawala gendako ebusoga kale gw'ataayogedde bubi ku kabaka wa Busoga toyina musoga gendako ebusoga otegeke ekivulu bagobako Kasalini teyasala Kakumi ne bamuyisa ku River Nile n'atema akyagendayo kati mayinja bonna tebasobola bino ebintu kati ffe tuli eno tutunula tulatta mugoberera nsonga tugamba kyekyo kyennyini kubanga okumanya kanoze osobodde okuvaayo no acceptinga wano alien abakkiriza wano bokkiriza tewali kyogedde nako ali sirisei n'osirika n'ogamba nze ndi wa Kibuli tebindya wadde mwantwala akakumi naye kati sebindya kayogedde kyamulya kati ate mu kukyogera nti kyamuluma nagaaka nkyogereko osanga omanyi nawulira akayimba ka Iviniragu Iviniragu yayimba akayimba bakayita ogumanga n'enjala ye ayina paati gye yayimba yagamba ayina paati gye yagambiramu yagamba atya nkeerabidde mbadde ndakagamba omwana ono tolya byotamanyi gye biyise waliwo kapaati ko kayina ate bye kategeeza biralamu nja kajjukirako tubireke kakati musajja ekintu kyakyuse ffe bawanguzi kati yakyuse ffe bawanguzi yatugamba linda 226 naye n'omwana oyo era mmumalirako n'agula obusaale basooka ku ngatto ne bava ku ngatto ne bakola eggaali bweggwa n'agula obusaale ne tugamba bwe kanaafumita omuntu kati buli lwali amayirungi n'anywerako kisipulaasi ng'ayiyayo akalala bino ebintu nno tebyetaaga kubanga osula okubiddwa olina okuba n'obudde olumu lwoleka ebikubanga olina ensonga z'ogenda okulowoozaako nga za ddala kati gwe wabirowoozanga obaluka kati kamukutte si Busoga yokka gwe buli wamumanya bagamba janguuko eno tewalaba nga byali mu komenti nga bagamba bannange naffe janguuko emubende gwe tewabirabanga lujja kati kitegeeza si Busoga wokka si Buganda wokka si Mbalugwala yonna bakugoba mugobe kati omuyimbi wa King Sawa ogamba w'amaanyi naye Palaso yali atumenyera abayimbi abalina hiiti 20 teyalimu teyamuteekamu wadde ne Bebekulu teyamuteekamu bino tuzze tubiraba mutuufu kiri mu famire ye kuva dde olaba ne muganda wa kimukoze kati Palaso yennyini yalemererwako wano n'agenda mu America ng'ate muganda we yali superstar Kamiliyo yamuzza Good Life Radio ye yamuzza awo nkuwagidde kuba muganda we kibooko Palaso ogamba yavaako mu Uganda n'agenda ebweru yali wano mu Uganda nga muganda we superstar Kamiliyo
nga Palaso bamuyita Lizard nga bayimba mu Leon Island bonna naye kikulaga Palaso taba mukyamu okusasula muganda we mu nkola eyo ani Chameleone teyamuyamba asobola yo okumweragirako namugo waye nerwanako nerwanako nentuuka wano ebintu bino byewuunyisa bw'aba Palaso asobodde ovaayo n'ajjamu ne muganda we n'amulaga nti yayina yiiti mba ntidde ensi eyo famire enzibu nno taata Palaso famire y'amayanja eba nzibu okuvaayo n'agamba nga ne Kamiri kwali ti nze nina yiiti nnyimba 20 nze n'ennyimba nange ekituufu sijja kulimba era siziwulira ennaku zino tetukyanyumirwa nnyimba ezo ekibuzo kiri nti Palaso gw'olaba aweze ennyimba 2 nga hiiti ye nga ye alaba aziina omanyi baga tebiwoomera matama 2 gwe ziyinza okuba zikunyumira ewuwo nga wano tezibanyumira kubanga gwe alina ennyimba 20 hiiti n'olaga nti osinga bakingisa bonna gwe olina ebizimbe bimeka by'okoze mu hiiti 2 Kabaya twogera nnyimba tetwogera bizimbe kyekimu kubanga nnyimba ze ssente hiiti songs okitegedde kabaka aziina era balira ku nnyimba baliira ku stage performance music wa wano kakati Palaso aleme kututawaanya musajja babajja ku billboard za BMTN simanya biye yateero simanya bikiwadde ebya juice kati simanyi olinayo omuyimbi gw'olaba ku billboard wano ensi yakyuka lujja naye nga oli ova ntebe ku kisaawe n'osanga Mr. Bobi Wine ng'ali kabiriiti nga kutte esuuti ya white bwati nga yalidde obukadde 5 okitegedde ne bamutimba okwetooloola Uganda nga kikampuni kyasasula n'emyaka 5 okitegedde ne bebe kulu ali ku billboard eyakyate ate no muleke naawe oyo tondeka kiwaatule werizi tondeka kiwaatule tekyali yakati basigadde wali we bafukamirira gwojjewa kati oyo mbonawo ogamba akyadda wali atuzze tukunnyonnyola abantu ne tugamba oyo takyadde era n'atadda wabula tuddamu okumulaba ng'agamba bannange nze n'enjala ennuma mumpeeyo kye mumpadde oba kiki nze ŋŋende eka byebiriwo wano kakati ne naawe obadde ki gwe oyita mu Kampala okolera ku siteeri billboard ki gy'olaba eyo kulikaani nga tugamba nti kalango kano mu bayimbi ndabako ba TikToker be bama era kuzoso ba TikToker babira ku billboard ba TikToker kojja kimbo nyabo babeera kaabo smazaira baby kati abayimbi bazza gwaki twazza gwaki pe twakola kikyabala kye bataakola temukyabera ku billboard terikuli fire yabuuza kiki kye nakola abalala kye batakola abayimbi nazza gwaki mama nyabo kakati Kenzo wazza gwaki naye Kenzo tali ku billboard yaki juisi wa mango kanyirira akampisa kanzijukira bulungi Kenzo alina billboard gyaliko mugamba kajuisi wa mango akanyirira akamuyisa enjo oba ikweke Chameleone alina billboard kwali yaki naye lujja obadde ki oyagala kusiriwaza bannauganda wamma naffe tutambula nammwe gye muli kubanga billboard zino bwe ziba zibaddewo Chameleone tubadde tumulaba ku MTN Nairobi wali oba nayo yamugoba kirabu takyanywa mwenge kati hanga ndowooza bamuwa ne kuleeti ze nga 8 omwaka n'anywa okyagufuna kati alina okubanga kwali leka takyaliyo bamusanga ku billboard ngera tugenda okutambula mu Busoga yonna tusala ku Naire eri hanga osanga Mr. Jose Mayanja wale neyo olwaleero wama Fik Famake alina gy'aliko ba ya Beero Fik Famake oyo yenna mulaba ku Entebbe Road kuba bamuggyako tolaba naawe byoyogera sibiwa budde ebipande nze olina okutunula abayimbi baffe tubaagala
twagala mubasse ku billboard mulinga abagamba tebakyawagirwa bantu kinneewunyisa nti nerero king naye nga talina billboard nalaba oba Airtel emabega we badde muwadde King Saha Airtel nalaba byasayininga we emabega billboard erina kawuka yenna kawuka nde simanyi nange sijiraba King omuwulidde lujja atwebuuza gwerabayo nze ne bwoba kyali wange njogera amazima ekituufu wamma balina otutusa ku billboard ebyo ebikampuni birina okutusa ku billboard Ssebo Kabaka mumuse ku billboard ye muyimbi w'eggwanga aliko kati ng'ayimba buli wamu alinnya ne ku nnyonyi yaliko kamugande kamukkirize okkiriza nti tasobola kwera ku lisiti y'abalina nnyimba 2 eza hiiti oyo asobola okwogera wano tuzze tulabanga namba 3 yagamba namba 1 onaamukola ki namba 3 tuzze tulina abasajja wano nga weebali 3 waliwo Bobi Wine waliwo Kamiri waliwo Bebe Cool nga bw'avaayo n'agamba nti awa ne Uganda nze namba 1 abalala ne bagoberera oba oli awo nga kali kagamba namba 1 wa East Africa naye ng'agamba yenze oba oli awo hanga ne Mr. Bobi Wine naye ng'avaayo ng'agamba badman from Kamwocha kati awo kubona ani yali namba 1 kuggwe oyo oba omumanyi wange byonna ng'era omulaba ye namba 1 gwega ogenda omulaba reason capacity nga ye namba 1 mu bya life daily life living nti omuntu okitegeera obulamu bw'alina okutambula nga ye namba 1 ate by'okuyimba ate nga wabakuba kati gwe lujja obadde otya nze nabagamba ne gavumenti yatomera kyetamanyi ono omusajja gwe mbagamba owange bwe twagendanga mu byalo saa 12 nga polomota Kibulu yafunye dda ssente nga musanyufu nga yayagala n'obbawa ebyokulya naye nga Bebe Cool bw'agenda mu kyalo abantu byayimba tebabitegeera oyo omwami baali bamuboola dda kati ate Museveni yasobodde n'omulaga bannakyalo kubanga Museveni bw'aba akuba campaign atambula Uganda namba Bebe Cool yeebala baali tebamumanyi nga bayita Bobi Wine Bebe Cool olumu nga tebamanyi nga bayinza n'okulaba ffeffe nnyini nga nze ne bampita Bebe Cool Kamiri ye sajjabbi teribulwako kalungi mu byalo nga tomwerijjako nga wamaanyi ekiteeza Bebe yakuba nnyo ekibuga wano nga waba n'abaana bano abasomyeko bya luzungu abadde wa musomero ayimba ku birthday ya Mandela yagamba nga mbu wange tamanyi luzungu omuwulira bwalwogera kati aba abasajja kati singa tokyambuuza ku bantu nga Bebe Cool kubanga ensi yali kitegedde bulungi nti ono omwami ayina ekitaateekebwako obulungi nga kyetaaga oba nnozo z'enfu kakati Kabaya nozo za motoka tuveeyo eyo Kabaya just kitunulemu nga abagoberera music palasa abatavuddeemuko watateeka Bebe Cool ku lisiti y'abo abalina ennyimba ezibadde ez'amaanyi ate nga nnungi tubere ba mazima kakati n'ennyimba ggwe z'okubakuba mu bungi oba zikubye mwaka ki za mwaka guno eza Bebe Cool guwedde ezoono zagamba ennyingi za palaso yazikuba wali mu covid kati kankugamba ebituufu bye tujja okumalirako ensonga ezo eyali badde nga siniya waabwe Bebe ayina alubamu gye simanyi wa gye yabulira alubamu eyatambuzibwa n'atuuka ku TV ze Kenya n'ayogera era nga bw'abyogera bulijjo okitegedde olwaleero siruwulira yadde ku leediyo tuba tukyali awo musuuzi azikoze ziwera kino bagenda kimanya babikola naye enkomerero ya byonna weeruno olunaku lwe twalindanga palaso ennyimba zo tetuganye gwazimanyi
kubanga singa ennyimba zo zikola singa buli we tuyita tuwulira akayimba ennyimba zibadde zikuba buladi oluyimba iti zikuba kati ngambye za Kabaka buli wempita nsanga simanya gwe nayagala P7 mu Pitu bakatumye mu Pitu mba ndi ku ssimu yange ndabako akafaananyi kakalenza akato akapitu kambadde uniform nze byensinga okulaba kati ate nno nyinza n'okulaga sigamba nti oba mu followinga ne bijja gyendi okitegedde sigamba nti mu followinga okusobola okuba nti bijja era bw'ogenda ku akawunti yange oyinza okusanga nga siina follow ya saa nga ebintu bijja oba oli awo ne kakuyitamu n'ogamba naye tubadde twakava wakyetere kati tuutuna eno kale ennyimba ezitambula tuziraba sigwa zitulondera ate linda bebe akola lisiti yammwe gwoterere tumanye kyekyo kwegamba bebe wajja eri ne lisiti kati ne Palaso yatukwatidde mu kahiiti kirabika naye agenda kujja naye kati ndowooza ate naye atanalamula oyo nga yasinga okweteekayo oyo tetusobola mussa wali ate mbwalamule nga twakatandika ogambye ekisambi kyange kiri kyange naye Palaso musajja wa Bobby teweerabira aba musajja wammwe anti kati enjogera naye kukubya kati gwe yagambye ndi taliimu si muganda we gweoyinza okugamba abantu nti Kamiri taliimu wadde sikuwagira wamma kyaliwo enkamiri naye era takusobola ono muganda wo tamusobola Kamiri asigala w'amaanyi waligambye mu famire yo wali mwe balitambulidde awo balitambulidde awo n'ogaawizo kati ayimiridde atya Musinga Kamiri kati omwaka guno amusinga ekituufu kyo kibadde kituufu nti nga Palaso abaddemu n'obuyimba bwe nga Kamiri tabulina za Palaso zibadde zitambulwa kati okusinga eza Kamiri naye kyamuyamba naye kumanyamanyamu n'abanga ayagala obitegeera naye ng'era atagala bwewabaawo emikolo gy'amenvu ng'agenda ate bamuwa amenvu ate bwewabaawo emikolo gya Ssegundi bino simanye enkomama wange emyufu nga nazaagamba nzaagala ng'ajja atamanyi waagwa kati awo weva obuzibu Palaso wali oyagala yeepime ku Mayanja family oddanga wali n'ogana naye mukulu wange ekituufu mwali bamanyi omanyi Gundi yansanyusanga lediyo agamba Bobi Wine namugamba Bobi Wine mwana kale mwana mwali muvimba nga ffe tetuvimba naye kati olaba nange ndi wakabi Bobi Wine kigamba ovimba fenno tuwuuta buusi saga fenno tuwuuta buusi naga mwana nenkugamba mwana ate kati bikinaga gwenno obaye abavubuka babiranga ne ansa ey'obwangu anti kati labayo kisinziira enzija gy'ozzeemu oli kyaliwe naye ku luno enzija gy'ozzeemu tabyagadde kati najja kukuvuluga okitegedde paka lwoterera mu layini kakati Palaso mwegezeemu toba mukyamu gambe kati famire nze njikuttemu nze mukulu waayo omusinga myaka naye wano mu ndongo n'omukyala eka waali n'abaana weebali nina okitegedde ebintu bwe biti Palaso talina mukyala eka tuveeyo eyo kakati Kabaya mukuluwe ye tamuyina alinga oba atya ate oba naawe twatwaga kankuleke kakati Bebe Cool emabega kaawo yayogedde ekintu kye wayogerako ekyabayimbi ne copyright baali bajaguza gweno ng'owakanya buli kimu ndowooza kyekifaananyi kyekimu Bebe Cool mwe yajjidde nti n'abamu tebamanyi kiki ekibaddewo mu copyright enkadde nga bajaguliza empya tebamanyi nti bwe baleeta etteeka lino bo ligenda bateekawa nti byonna tebabimanyi ensonga lwaki temumulaba nabo ne mu parliament teyagendayo nakubuuza negamba nga saalabye nera nenkubuuza negamba naye gwe okisuubira musuuzi okukulembera Bebe Cool akulembere Kamiliyoni
akulembera oyo yagambye alina ennyimba ennungi 2 gw'okisuubira ekyo omuyimbi aba mutini nnyo bw'ati teyali munene leediyo bw'ati naye ng'olowooza ayinza okukuba kanyama wa kilo 4 n'amukuba n'agwa wali era ng'okukuba kimwanguyira kakati nga leediyo yakubirawo kakati nsaasira bambi be nalaba nga basanyuse dengera okuswala okuli awo Katonda yabadde mwene ensonga kati teekawo sitaani yabadde mwene ensonga ya copyrightiro twasinkana obuzibu emitego gya sitaani ne tugiyingira kubanga tosobola kuvaayo ng'oyimbi n'ogamba azadde balongo abasawo ne bagga abalongo nno naawe n'ofuluma mu ddwaliro ng'ogamba balongo ogenda okutuuka ebweru nga baga yazadde kamu nze nno n'owokubiri nkomawo ne munona wetulagaawo waliwo abali walibo nga balina kye babala baagala abayimbi bano baddeyo banone balina kye babaagaza wali bakyayinamu kutwanyi twe balaba bano baagala kukutulira ddala bakuba ne bamegga n'okuluma ne baluma Saasire yasanyuka mukazi wattu n'abuukabuuka ne yeewujja ne faani awujja ne faani mukazi wa faani wamulemerako gwereka kati gweje emirimu eminene gy'olina singa wagikozesa mu kwogera ebigambo ebituufu singa oli w'amaanyi maama kafaani nze neewuunya yasanyuka ng'ate gwe mweru gw'olabika omweru alabika naye ate teyali mweru teyali mweru yazaalibwa mweru ndaba ebintu bye ebirala wali emabega nga mutono ng'ali awo muddugavu ne kati oli muzungu sente zeerusa oli muzungu ate olaba faani gw'omuntu atambula ne kafaani ne yeewujja gw'omanye kimwewujjisa osanga bimwokya bye yeesiiga kati waswala be n'obuukabuuka n'okomawo nga bagamba yazadde omu oba abasawo baamubba kakati nti federation erimu bagirigesitalingira mu Kenzo n'abantu 3 tulikyali ku bigambo bya Bebekulu ekyo nakigamba ddakali ka capital kino ekintu kyaggabana ggwanga kyaggabana bu ministry gundi beeraawo kakati gwe kola kiri olw'omugagga omu gwe tuyina yasalawo n'agamba munnange ekyaffe kiyite bw'oba tonnagenda wuwe tekiyita okitegedde kakati musuuza kyonna kimanyirawo ng'akantu ako kafevalinga ye yekka n'abo abalala boolaba abaliko musuuza akyasobola obbajja ku kintu ekyo ebibiina bingi kati mwana wa taata olaba teri kireese buzibu mu nsi emu nga bantu beetoolodde bantu abo ab'amaanyi ababali okumpi butabagamba mazima ate bwe baba ku bifo ebiseera ebisinga ono abakulembera n'asinga okugulirira bano abamuli okumpi abamuddirira nti mwana nja kutereeza ebintu mutwaleyo akakadde gwe twalayo 5 tukole bwe tuti ne babikkirira ekibi naye ng'amazima ogalabirawo nti Kenzo si mukulembeze mukulembeze tabanga Kenzo n'ebigambo byayogera byonna simulabamu yadde obukulembeze obutonotono mukanga ate banne yali ajja kusobola okuzina dansi n'ayimba okitegedde ne Kenzo bye wayingiramu mbu okulembera abantu bano Kenzo ojja kuwulira nze tombuuzanga owulira sali bwakutabuse ate sali omumanyi nalwaki sali nga yakwesimbyemu teruggwa Bebekulu awalana paka alinga buno obwe Sudan buno bu white dog akuwalana paka awalana golooza Bobi Wine yamukola ki nera kimu bibiri Bobi Wine talina kyamwogerako Bobi Wine kakati yafuna musuuza naye n'atamanya nti ono omwami gwe ndiko ono tajja kundeka naye musuuza agira naddiza Bebekulu naye era nziriza ngendo giraba nga ya munyago gwabwe ffe gwe tutaliimu eno kye bataagabana bulungi
iyi bebe bamusuuza ekintu bebe ye jjajja wali yatutte bano yatandika ekintu kye ngawagire naale yalemera eri yali yabaladda nti wayi ensinga etabuse munnange tugiraba gye tulaga ng'ekikumi tekikyalabika bano bagagga natera bebe kulu ye yali yawagira dda NRM mu buntu nga tebinnatuuka wano yali asobola ogiwagira naye bali bagezi bamanya abeetaaga nebaga kati ono ayina omululu ate ayina ne byeyeetaaga ayaayaana eyo tekiniki ekoze ku bangi gambye osanga minisitule nga weeriye nga minisitule yalikoze ebituufu naye ng'abagitambuza buli lwavaayo ayagala okwogera amazima nti wano wasoba oyo gwe basooka okuwa ennyingi sirika ng'ekyo kisirikira awo naye ng'abadde agenda okyogera wa munda naye nga kyaliyambye temusirikira bintu ebyo kakati oli yasuuza munna akagaati mu lutalo teruli ggwolwo yakagaati kulwana paka kufiirawo sekuritale baadi kati olwairo wetumanya omuntu kyonna kyagamba ku federation esaawa eno tagiriiko bebe takyali ku federation tasobola neera naye agenza okudduka atubuulire ku buwumbi obutaano teyatwalako bwasooka nga tebannayomba kibi baziba waggabanna nezo zikoze ziziisa abaana b'abayimbi ziziika abayimbi ziziika maama w'omuyimbi sente ezo byazakola nzayamba abayimbi omanyi kati ennaku zino abayimbi beziikira abantu baabwe ofiirwa omuntu ono ne banno tebakufaako baga agenda oziike tujja kukuwaayo miliyoni 4 za nkuna mmere nga weddukira kati ku kyalo nga baga ikale bulijjo tumanyi bambi mukwano gwe Kamiiri naye negundi tamuziikiddeeko kati awe twalaga naye nga kyalinga bwe kityo nga abayimbi bajja ne bakuziikira kaakakala ne kakwata ku kyalo naye kati omuyimbi bagenda muziika abantu 3 nga n'abatamivu b'okukyalo baga mubadde mwepankirapankira eyo kati genda omuyita Jasimenti ana nedda sijja genda wala naye nze mbagambe saawa yakweziikira maama wo oba taata wo baani gwe genda ziika totawaana nsi nnyiivu kale ensonga Wato Kabaya waziraba okuleka katono nnyo ne ku Kenzo kuzimu ku statement era zitambula ziraga nti buli mulembe n'ebyago luli abayimbi babeeranga basibuufu bano bakabaya ku mulembe guli ogwaba Kenzo gwabayimbi banyirira kitegeeza era be basinga n'obugagga abaleero bwolowooza ndi ku bigambo bya Kenzo emirembe emeddewo era abedda balina ku ssente abedda ne kakati wabula lujja bweyagaye ku mulembe guno Lilipaza asobola okuzimbayo akayumba n'awasa n'omukazi ku Kisododo ku Nkudi ku Kisododo ng'asabiriza zenyimba ze sente gy'otakoleredde era ebiseera ebisinga tebaamu just era ozirya nga tolina na pulaani egamba kantandikewo kino nze mpa nnyo omuntu ekitiibwa akoze n'ava ku mida 3 n'atuuka n'afuna miliyoni 5 n'abaako kyatandika nze ebiseera ebisinga ndi musajja wa Katonda ninga Eriya ninga Erayija nze nanga ekyeya nemmanya ebirijjo manya Eriya ngenda nentunula nnyo mu Bayibuli gwe obadde okimanyi nti nsoma Bayibuli nze musajja asoma Bayibuli naye ngenda kuwaayo abantu ekyawandiikibwa wano nga bw'oba oli eyo mu budde bwo ogenda otunuleko mu bassekabaka ekisooka essuula ey'e17 olunyiriri olw'omusanvu tandikira awo naye nze ntera kukozesa nnyo 8 ndi musajja wa Katonda neera omanye ebiseera ebisinga ombuza nenva mu kusaba abantu nga nalibaddeko bye mbasaba ne babituwa eri abantu bange kati gwe wenna abadde akyakaluba omutima okutuwa genda osome mu bassekabaka ekisooka mu luzungu baba kings
okitegedde ekisooka sula ye17 osoma akanyiriri ak'omunaana oba tandikira kokubiri oba k'omusanvu okke paka 24 bayibuli ng'ekunyumiza ku mukyala eyasisinkana Erayija ng'Erayija bamusindise bamugambye bayibuli egamba akaseera ako nga buli kimu kikaze waayita akaseera ebyokulya nga tewali. Erayija Mukama yamugamba n'amugamba Erayija situka ogende baayitayo simanya ezaveesi ekiri mu Sayidoni n'amugamba eyo gy'ogenda okusanga omukyala agenda okukuliisa omukyala oyo. Kati omukyala oyo ate ekyewuunyisa Erayija bw'atuuka ew'omukyala omukyala yamusanga alonderera bukwawo. Erayija n'amugamba nnyabo nkwegayiridde mpa ku mazzi nyweko. Omukyala n'agamba kiryokke. Aba agenda Erayija n'amugamba ndeetera n'ekkagaati ndyeko. Eko omukazi leka nze gw'olaba wano siina adda amabutto siina adda amafuta ne buno obukubo olaba nnonderera ngenda kufumba just olubatu lwa kawunga luno ndulye n'omwana wange bwe tukamala tufe kubanga tetulina kyakulya. Erayija n'amugamba sooka nze byonna obyogedde ne sooka onfumbireko akagaati okampe ndi mu kubasika nno mugabe. Mukazi n'agamba mwana naye omukazi yagenda n'akola ng'Erayija bwe yamugamba ne bali akantu ako n'ab'enju y'omukyalo oyo Namwandu. Musajja wa Katonda yamugamba mu famire eno mu nju yo temuliggwa butto temuliggwa mafuta temuliggwa buwunga temuliggwa kyakulya. Era bayibuli egamba baali ennaku nnyingi bwe yafumba akantu ako ke baali basigazza akatono. Kaakati n'olwekyo bw'ogaba ku ssente n'otugulira vva ky'omusiira oba n'ogamba gulidde enkota za gonja 2 tugenda kusiika gonja lujja. Pulojekiti njagala gitambuza mu ghetto nafunye bachefu nga nabo beetegefu tuyamba ku spices tupakinge gonja oyo lumonde w'omuganda bamusiika buli kimu bakisiika wano teri menvuge batasiika. Kati saagala bavubuka nga batwalibwa poliisi kitegedde kuba nti tebalina kye bakola. Nnaku ezo mbadde mugenda bakutta 2, 3, 4 ne binnema okwasaganya. Kati njagala bakiipinga bize emisana nti bwe tuggulawo awo ewatuula abavubuka 20. Omanyi mu ghetto tuba ne ghetto naye ate tuba ne dipo nti wano we tukuŋŋaanira deni abalala bakuŋŋaanira sayidi eri mu kazooni akalala. Kati nga we bali awo wennyini we weetaaga vva ky'omusiira we weetaaga kalaayi we weetaaga ebintu ebisiika n'egonja oyo n'ebisala gonja oyo. Kati tulabe gwe banaakwata ne bamutwala ku poliisi nga bamusanze akola. Ngende nga nkitandikawo mpola mpola kinaabikula obwongo bwabwe. Kati naawe osobola okukitugulira. Ekisawo tekijja kendeera owulidde enjiri ebadde yaddala. So President watyo wagambye wa ghetto muyambeeko abaana ba ghetto bafune ebyokukola. Alina yenna kyasobola okugattako kubira Kabaaya omubuuze tugasseeko tutya ku baana ba ghetto. Obulamu bukyuke. Kale nze lujja ne Kabaaya olwaleero tukomye wano tujja kudda n'ebigambo nga ebitambula. Ebigambo abantu bye bakasuka eyo embeera etuuka ku bantu eyo ffe nga tujja tugikuba mu ttooki.